Nenga bekubaka enfufu bakulembeddwa oyo yennyini. Oyo mukyala. Munnamagye wa ggwanga lya America. Omujaasi wa Trump. Mujaasi wa Trump. Ye agamba bekubaka enfufu. Kakati simuwagirira ddala. Omujaasi wa Trump tumuwagidde kusaba mu M7 sente. Wadde n'akatono ensi etabuse. President Museveni atabudde kyakola si kituufu. Kyemanyi obulungi tosobola kuyingira amagye ga America nga toyina butuuzi bwayo. Ekitegeeza ate ko kuba yina obutuuzi bwaki bwayo. Ne bwa Uganda nga abulina. Kati mu kutwaliza wamu yayina amaka abiri. Uganda temukwatako nnyo ng'abalala bali ku kyeyo. Yes. Kubanga abalala bali ku kyeyo abasinga bannayuganda. Yayagala ssente za Uganda mbu yazifuneko mu nkola bwetyo. Kyenali badde ndowooza kyali badde kikolebwa ekyo kikyamu. Baali badde bazuula kubanga one batereze embase zaffe buli we ziri. Zibeere empowered. Nti zisobola okuyamba munnayuganda. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggomba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Ndine Innocent Tegusuulwa gwe ndi naye amakya g'olunaku olwaleero. Nze Geoffrey Mayanja sebo nsanyusa okulaba wasiza otya osiibye otya okusinziira ku buli omu gy'atulabira eyo. Abina naso bulungi sebo bigenda bitya mwetuli nebaza bannayuganda bonna abatulaba yonna gye basinziira okusinziira ddala ndowooza abalaba programu ziri ezaffe zetukola abasinga ekisinga obukulu keyword eri nti awulira Oluganda nsonga nkulu nolwekyo wonna wooli oba oli mu Uganda oba oli wa wonna gy'oli kasoba ng'owulira Oluganda yentandikwa. Kati ebirala ate nokkiriza nti wadde owulira Oluganda n'olondawo ojje ku Mboozi mu UG osobola okubanga otugoberera ate nga tukubaganya ebirowoozo. Amiina. Wetujjira olunaku olwaleero nga ssente zitabuse. President Museveni akulira eggwanga lino agaba ssente naffe asobola okutusanga wano nga bwe tutudde bwe tuti. Natugamba mbawadde yawe biliyoni. Nga bwe tutudde bwe tuti. Kasa ajjaawo tugamba nti President tuli bubize n'ennyumba nga tannagwa njagala nze gula ploti kuzimba zikati obwana bwange bulwadde bwana bwange tebusoma kati mbawadde ebbiri aso gituwa wano. Esente azigabye era babloga yabawa yawe biliyoni 5 n'abasuubiza n'endala ate bano ba TikToker aza babawa abantu ab'enjawulo abayimbi bakabawa biliyoni essuka ne mu 10 bapromota bano ab'ebivulu bakabawa biliyoni zezisuka nabo 10 nga sente zigabwa bugabi bwe zityo era nga abantu bagamba nti omukulu esente zagabagaba atyo nga ate mu malwaliro tewali ddagala enguudo ziringa bwe ziri ebyenfuna mu ggwanga tebitambula bulungi ebintu bingi mu ggwanga ebitali bituufu. Kakati twali tukyali awo nga amaze ofulumya biliyoni 5 ez'ababloga waliwo munnamagye wa Amerika ali mu magye ga Amerika navayo nagamba nti naffe babloga b'ebweru Munnayuganda naffe babloga b'ebweru twetaagayo ku biliyoni nga 10 naffe tweterezemu kutukubeko ku nfuufu
ate wagenzi amawulire agazzeemu okuwulikika anti omukulu nabagenda kubuukyayo ku ssente kakati bannansi ne bavaayo abamu ku bo ne bawalalira omukyalo oyo Fine Mama munamagye ali mu magye ga Amerika ne bamugamba okolera ekintu kifaanako bwe kityo kubanga tulowooza nti nobooli awo abantu abali ebweru bagenda kunoonya kye bayita green pastures bali bulungi kasente bakafuna buli kimu kitambula bulungi funafuna bwe tusuubira ti nabo sente zino bazeetaaga yabaaye General Museveni anaagaba kukomabwa niyenza mu mayanja one omukyala bamuyitani omukyala Fine Mama kati Fine Mama ali mu magye ga Amerika ali mu magye ga Amerika gyakikubira ndoza simanyi lwaki tali mu lutalo lwa Iran kyembadde okubuuza nti Iran nga sinamulabayo kubanga gino mulabi ya postinze wono posti nalabi ya postingako omukyali yafiira mu lutalo yafiiriddemu abamu kwabo abasoose okufiiramu aba Amerika yamupostinga wano kati simanyi ye mu magye nti magye bakola emirimu mingi ozokusanga ow'amagye nga makanika naye nga tagenda mu ddwaniro kati ndowooza ye munnamagye ku butimbagano kubanga ondidde ekimu kyemadde mbuuza mu magye ga Amerika akolamu kifo ki kuba ndaba olutalo we luli abaana Amerika Trump asindika magye ye avuga nnyonyi ki avuga ndeege ki akola ki mu magye ga Amerika kuba kati olutalo we luli wano Iran nga sinamulaba nga abuuse ennyonyi awo akwata mundu kikaki kubanga nze mulaba ku mikutu gino egya YouTube buli kaseera mulaba ku YouTube mulaba ku TikTok emundu agikubadde emundu enkebeta agikuba muddi awo oba mu Amerika bo tebakuba nkete bakuba mundu paledi abeerako ddi n'ebirala nomanya ebyebyeni byabaja nze buli wemulaba ensonga z'abayogerako ayogera ku nsonga ndala nnyo ayogera ku nsonga za fashion ayogera ku nsonga z'abasajja ayogera ku nsonga za kati ensonga ez'amagye aga Amerika gakola gatya nagaffe gakola gatya ezo ensonga sira bwakola ki bwazikoonako ekira mu barracks yo bwe nze mulaba barracks za Amerika zo zifaanana ziti nze mulaba ali mu bifo bya mulembe ayambadde mu ngeri yansanga life anyonyola nsonga ezitakwatagana kati ate yagamba mbo magye ga Amerika tatulagamba wakiri ayali azemu wali wakiri nga kuba mu pressure up sitirano okumulaba sikiraba nga kencho nebyenda basi simulaba nnyo nga mujasi yayimba mukawo bo bayimba byabe obenyimba sa ndoka tumanya nti omujasi kwa kati bosanga omujasi nga UPDF ebyogerwa kuba ino Uganda yaffe Uganda ina amagye ate ago omulembe UPDF tezanya ejje ly'amaanyi wano Uganda ejje ly'amaanyi ne kakati ate ejje lya Amerika ate lyo tuba tulisuubira nti ly'amaanyi ne kati omuntu olaba wafone wa UPDF kati gwe ku mukutu otera okusanga ko wadde wa security ngali ku mukutu awalamuka ebigambo atokomokomo gamba sitera nnyo oba nga wa polisi oba wa prison oba wa UPDF mbuyali ku mukutu ali kutokomoka mugambo nti nga wa prison oba wa magye jirafe muzeyi twagala otwokyeyo waliwo ya prison yaliko kali kavubuka katokato kaatekawo embeera se bakagoba ne mu prison kaatekawo muzeyi tukukoye banga lyonna tuviire bikyomba bubi kalulu mbampe oba mbampe kali mu prison yawo negye byaggweraga bakakoze eki nga bakakutemu bagamba bali genda okuma abasiba so bali eri baga kutoloka ati kakati gwoli eno mu buntu mbampe ne wali oli abikuwa UPDF ngali ku TikTok ku YouTube mbu yensonga azitematemeza fashion ez'abakyala abanobye ez'obwenzi ezaki wali omulabyeko wa UPDF kati UPDF otamulabidde kati ate wamagye ga Amerika abeera atya nga ye bukaseera kasiba ku mukutu akola ddi ejje erisinga professionalism mu nsi yonna kati oyo mukyala yacapadde ng'omujasi yenyina omutendeke oba agaba kakyayi ninde bwaba agaba kakyayi era magye yalibadde era atulaga kwa era naye aba alwanye ng'agaba kakyayi ndeka kati oyo osobola omuwa ennyonyi ya Amerika oyo abeera mu lugambo okuva ku macapa kulogolo sisuubira naye eyo katuveeyo one kyobuuzizza kati ensi etabuse President Museveni atabudde kyakola si kituufu gwe wali olabyeko osobola okuba n'abaana bo mayanja ng'oli mugagga nga boolaba Sudiiru
Kigundu Sebalamu Kirumi abagaga bakuno ngoli mugagga nokera ku machano yita abana bontinze temufayo njaba wanga buwisente gozuka buzuku siga nze nkuwa milioni 5 oba 2 tokola mirimu tobako na mulimu gokola wateja kitawo genda kujeyo motoka obagenda kiryalinga bintu oba byonna togenda mu nimiro kulaba mwanyi oba mu nsolo entebi kigwe togenda yo negoli mwana wa mugaga munze buli rocha kumachanga nkuwa nkoche bilioni yao bwegwa koje kogere emitwalo 8 bogwa yo nga nkuwa bilioni 2.3 waliyo mulabye mugaga kakati President Museveni yakijja kuki okugamba mbo ye abanasabanga sente ngabawa ye nkole eyo solo kuza gwanga nika tuddeyo ku kibuuzo kyenyini ogamye mukyalo ono blogger agamba nti ba blogger abali wabweru babodabona era agamba mbo yagala bafulira sente bilioni 10 bilioni 10 kati you see abantu bokabe solo okuwolereza be bakadama kuba bakadama abali mu kyondo kya buwala kubanga bo emirimu gye bakola bambi babeera mu biyumba ate bakadama katika nkubulire kadama akola emirimu gyolabo begisinga n'omuntu ali mu Amerika nga tewalirowozeza ti w'omu Amerika asinga kubanga kadama yegomba ali mu Amerika yegomba ali mu Canada amwegomba bwe nalirowozeza ne kadama emirundi egisinga bakadama bye bakolako birabika era ova wano n'omanya nti kadama yazimba wali emizigo 2 kebe kyuyi kimu nti yagenda nagola ploti ye milioni 1.5 oba mu lutobazi nenga yiye nga yiye era kadama akulaga nti abaana babaweerera abazize emabega bakadama be basajja bakuno abatagala kukola ababba bakadama kadama namuweereza Moses bababira ku mutimbagana mukwane na ku lumu 2 nanga mpereza ya 2 bambi kadama naweereza obusente bwe ono nabubba n'emirundi egisinga ne kadama by nature bakadama tebaba mu kwejala byanga bwa mu America abe Canada tebabibeera mu ngabo mu Europe kadama aba mu kiyumba ke ne sharia ye n'amalako contract ye nadde Uganda era bambi mukuddayo olusi kuba kusika muguwa kudde mukufuna contract endala bakadama naligambye babowe bakadama abasigadde balwane berwane ko bwerwane bedabulule ne bakadama olabanga bakadama beetaga okuyambibwa kuba bagenda okuva wano bade omuntu kakubulire bwami mayanja omuntu nze nakolerako ekyeyo e Uganda ng'emirimu gye nkola ja kwera ku wejityo koza masuwani kola ki mubala naye nti ebyo abantu bava wano bagende babikolere wabweru n'olwekyo singa wana amateeka gatereera n'embeera neetereera omuntu asobola okukolera bwakadama mu Uganda kuba kadama aba mu biliyoni emu kitundu 2 emu aba mu sente bwezityo singa no nabi biterera omuntu asobola okukolera obwakadama mu Uganda n'ekyo bakadama babawe n'ekyo ogambye bano nti bano ba blogger abalina YouTube abalina ne TikTok kyetooza nti omuntu ali wabweru naddala kadama ng'ali bweru nga blogger oyo yali badde ayeetaga okusikamu omukono oyo yali badde sente aziweebwa nga kadama naye nga blogger nga blogger oba mu ngeri yonna oba TikToker oba YouTuber oba ezo zemanyi nnyo badde ezo zemanyi nnyo Instagram n'ebirala sibimanyi nnyo nze sibimanyi ne kyengamba YouTube Facebook TikTok ezesatu yali badde ayambibwako now katuli ku mugano nga bono osanga abantu nga bakwata nsenene obono osanga abantu nga bajja obutiko nebo wabezo gisibano taliko okukuulo okujja obutiko kubanga mamito gusuula abantu kyasinze okubatabula ennyo nga bagamba kubanga bubaira nga oli mu magye ga America nga fayini mama bwagamba era bwali nti kiregeeza nti gwe mu bannayuganda abafuna ssente abagenda okukuba ekyeyo gwoli ku mwajje nnyo kwabo abafuna ssente ezisinga obungi nti osingano ne yagenda ogenda nti obagenze dabiri abakadde obagenze kwoza moroka na bikine ebirala bifaanana ku bwebityo nti kiteeberezebwa okuba nti
munnamagye mu magye ga America kwati government gwe yabane kuvunanyizibwako n'okusinga oli gwoba tolina mu kamooli kitegeeza nti omusimbi gwoba ofuna guba gwegasa kati ekyasooka okutabula abantu kwe kulengera omukyala ali mu kiti ekyo okuvayo okugamba nti naffe tuli bubi twetaaga okuyambibwako nga bagamba nti ddala kituufu omukyala ono ali mu kiti ekyo okuvayo kusaba ssente nti nabo nti naye nga yitwaliramu abo abali ekisooka tali mu kiti ekyo ng'ogyeko abalala bagenze wabweru bagenda kusaka bakomewo abali wabweru abasinga bagenda kusaka bakomyewo wano era bakoze ebintu bingi ebyennaggwano ng'ogasa abantu bonna abali wabweru mu diaspora bakoze ebintu bingi wano ne ssente ze bayingiza mu ggwanga nnyingi naye oyo mama oyo mujazi fine mama tagwa mu kilaasi eyo ekisooka ayina obutuuze mu Amerika si wakuno yes eyinza okuba constitution ng'emukkiriza okuba ne dual citizenship ng'ayina obutuuze bw'omu Amerika n'obweno kyemanyi obulungi tosobola okuyingira amagye ga Amerika nga toyina butuuze bwayo ekitegeeza ateeka okuba ayina obutuuze bwaki bwayo n'obwa Uganda ng'abulina kati mu kutwaliza wamu yayina amaka abiri Uganda temukwatako nnyo ng'abalala bali ku kyeyo yes kubanga abalala bali ku kyeyo abasinga bannayuganda bagenda koma bagenda kukola bakomewo Uganda niba kiba nga kibafunye ebipapulo oba biki ne bannayuganda ono ye munnayuganda mu Amerika n'olwekyo n'okwepampalika kulina kuba kwa kitundu kubanga gwe mayanja nange n'oyo atulaba tetulina ggwanga ddala wano tetulinayo walala either oba tufiira wano oba tulamira wano olinayo eggwanga eddala esobola okwaniriza nti kakati ozze yadde n'akatono bwe kati oyo bwe bitabuka abeera mu Amerika ate oyo alina mu magye ga Amerika yes kati yayagala ssente za Uganda mbu yazifuneko mu nkola bwetyo kyenali badde ndowooza ekyali badde kikolebwa ekyo kikyamu baali badde bazuula kubanga one batereze embase zaffe buli we ziri zibeere empowered nti zisobola okuyamba munnayuganda n'abeerayo ng'amateeka gamuprotectinga n'akola akasente ke nti batereze embase za Uganda buli we ziri nga zisobola omwana oyo okumuyamba okumwongerezaako akasente buli kati wano bwe tuba tukola bagaba ebitongole kibikakatako okutuwa NSSF batema ku ssente zo bwe batugamba ofuna miliyoni ngeza bugeza ne batemako emitwalo 10 ku ssente zo nine kampani nekwongerezaako endala 10 negaba emitwalo aga 2 n'ogasangayo ku akawunti oluvannyuma lw'ebbanga ebirowoozo byali badde bijja abaana baffe bagenda okucapa kubanga wanu bayamba gavumenti eno okwefunira emirimu ogwali badde omulimu gwa gavumenti ne bagiwewula bali eri bakola bayingiza kuno ssente fandi gye baali badde bateekawo okuyamba ku baana baffe abali wabweru yali badde egamba nti buli muntu yenna agenda ku kyeyo oba oli kadaama oba okola ki omulimu gwonna gw'okola gavumenti eggulewo akawunti eyakuno ekuteerenga y'akasente kabeereyo nti bw'otuuka kuno kubanga abaana babonyeebonye baagala kwetuga bw'otuuka kuno ne weesanga nti omuntu guwoolezanga ssente zo teyazimba wadde akayumba yazirya yazibba omwana amazeyo emyaka 6 ng'aviiramu awo ebirowoozo byali badde nti buli kadaama oba buli agenze wabweru kasita amala okgenda wabweru ne bakakasa nti ogenze wabweru ofunye omulimu gavumenti ekwatenga ssente oba emitwalo 2 oba 3 ezikuteerenga ku akawunti wano bw'olikomawo zisangewo nti ekwate emitwalo 3 oba 5 oba zonna eziteekenga ku akawunti ya buli ali ku kyeyo ebbanga lyali mala eno mwami Mayanja tulina bannaffe baganda baffe mikwano gyaffe bataata bamaama bannyinaffe balemedde ku mawanga olw'okutya nti bwenzirayo Uganda ntandikirawa naye nga yali badde wa mugaso ku byayize mu bazungu
nadda kuno n'abituyigiriza ne tumuyigirako n'atandika okukola ekitundutundu kinene kiremedde ku kyeyo si lwakubanga ekyeyo takyakyagala ninga atya musajja wattu oba mukazi wattu nti bwenzira e Uganda bigenda kubeera bitya ntandikira wa kubanga e Kampala we yali akola wone we yali akola mu Kampala emirimu egisinga gyaffe mu Kampala gyakuyiriba we yali ayiribira yavaawo dda emyaka 20 mu kyalo yasiibula dda omukyala n'abaana beekyanga kale oba baakula oba biki katadde Uganda ninga ayina exposure ayina byalabye byasobola okudda wano okukola n'asalawo nti kati waakiri kakagweremu eno siridda Uganda bangi bali wabweru ng'ebiwandiiko byayitako ng'ali mu hiding oba mukwatirako wonna bamutikka oba okumusiba nina abeera eyo okumala ebbanga ddene ninga yali badde ajja sente zino gavumenti yali badde ezeeyambisa abaana baffe abalemedde ku byeyo nga baagala okubasiba olw'engassi nti oba overstay yaggwako n'abeera mu kwekweka okumala mwaka gumu 2 sente ezo zaali badde zeeyambisibwa kwembase okusasulira abaana baffe akomye kuno okwaboobwe niyo laba omusibe ayezza omusango nga mutuufu omusango nga mutuufu bw'abeera eruzira bamuyigiriza emirimu egikyusa obulamu bwe waliwo gwe baasibaawo emyaka gy'alinga obeena agenda okudda nga jidda n'enkoko nga badde alunda mukomererayo abadde alinda babayigiriza okulunda gyonna emirimu bagibayigiriza n'abala ne basomera naddala ndasomera ddala bangi n'agamba ngenda kusoma bwa dokita ngenda kusoma bwa looya n'asomera ddala ninga baagala bamukyuse afuuke omuntu ayeegasa agasa famire ye abantu be neggwanga kati ono omukyala we munyigidde yali mu Amerika bino byali badde bimwangwira okulaba n'okutegeera oli omukyala mama byali badde bimulaba bimwangwira okutegeera nti abaana baffe community yaffe eri wabweru tugikoledde ki nga bannayuganda ekyo kyali badde nteesa ensako neeteekebwawo omwana bw'akomawo ne mu Uganda okusinza ebbanga lyamaze akomawo sente ze weki weeziri tufunye ekizibu wano abaana bakoze sente zaabwe tebalina we baziteeka n'agamba ngulemu ettaka abaye bakuno bamuguza empewo nayagala akolemu bizinesi nekitasoboka kyali badde nti olwaleero gavumenti bwe muteerayo sente ezo ate era zibeerako amagoba kubanga yasobodde okuyamba eggwanga n'afuluma eggwanga n'ava kumpi ne famire ye n'emikwano gye mu nsi ye n'agenda ebunaayira nze ndaba kati nkijja wano ndaba nti bakadaama n'abantu abali ku kyeyo gavumenti etandika obbasasula eyakuno sente ziteekeyo be batereyo NSSF zigendengayo webakomawo bafune we batandikira ne katatono omukyala agamba nti zireme kuyamba ffenna ziyambe ba bloga boka bekubeka enfuufu naye nga bekubako enfuufu bakulembeddwa oyo yennyini oyo omukyala munnamagye w'eggwanga erya Amerika mujaasi wa Trump ye agamba bekubeko enfuufu kakati simuwagirira ddala omujaasi wa Trump tumuwagidde kusaba mu Museveni sente wadde n'akatono kyeyali badde atuyamba yali badde aleeta ebirowoozo ebisingako awo okulaba nti omuntu ali ku kyeyayambibwa atya embase zitereere then ono batandika okukola ki okubasasula akasente obaliddira omuntu abe nga alina wasobola okuba nga atandikira ne katono nsanga life ekirala nti bwe baawulidde nti babloga abawano bafunye bagenda bawa sente kasuko buli muntu w'akantu bagenda bawa sente billion 5 nakyo kankyogereko sente zino bagambye bagenda ziteeka mu ssako bagulewo ssako eza ssako zezo gavumenti zegenda okuweereza era bali mu process ya kuzifuna nazo billion 5 eza ssako ndowooza okuva wa peace mutuuzo gavumenti neziyita wa peace mutuuzo be bali mukola ku process kati zine billion 5 eza President Museveni
mbuzo zakwekubako nfuufu. Hapana. Yagamba nagamba president yagamba. Kuna mulabaawo ye kennyini ku interview ng'ali yekka nga binnyonnyola. Nagalize bilioni 5 zaffe kwekubako nfuufu. Anaafuna 2, anaafuna 3, anaafuna mmeka naye abaana bonna bateeka okufuna ssente. Nagamba neza pisi mtuzo zijiza okwewula. Ziva mu government directives ziza kwewula. Za mirundi 2. Neza president zino zyabawoye bilioni 5 ezo zakwe kubako nfuufu. Kati gogwa muziriwa. Sina wengwa. Bwana Mayanja bali twategereka nange sina wengwa. Okulimba kate kulimo. Sina wengwa kubanga oli muntu wa kantu. Nga Kasuku. Aha. Kati wali sente za mirundi 2. Kasuku mu nakantu munno. Aha. Waliwo ez'okwewula era ba blogger tozikime anti kakati nazisangawa kubanga genda mu Sako we wandi kubanga nze mpulira nti Sako weeri nesimanyi office wetu le ya Sako simanyi Sako ani agikulira simanyi yatandika wodi sebo Mayanja bleke sebo hapana office erida wa sebo sikambuze bwana Mayanja kikutwalira myaka emeka okufuna esimu ya Kasoko andi kakati ebintu ebiri mu ngeri nambulukufu biba byeraga katika nkocho okulabirako tiwolo federation ya Edikenzo era onakulo batandika nabagamba nti kati bane tutandise federation era lwe bayogera nti ne offices zaffe ziri ku alu mutundwe offices zaffe we ziri president ya Edikenzo anaba myuka bye ono secretary general secretary yono ani nti ng'omuyimbi kyamwanguyira okuyimuka nagenda ku alu n'amanya ebisingawo bwe tulabe ene y'abayimbi wuma eyabayimbi etulano ku gundi ku National Theatre nti bwe bagitandika bagamba offices zaffe ziri ku National Theatre era fina mugerwa ne banne nani babeerawo bamugenda era mubasangayo mu budde obw'okukola n'oyambibwa kati nebuuza office ya Sako eyabakantu esangibwabwa era nyagikulira era kubanga sijja kulumba muntu musanga constitute mugamba nti owayi tukoze tutya bwana Mayanja tukole bwe tuti omanyi nze navuga ku border omanyi gwe bayita Lubyanza omanyi yataba stage taba na stage avuga dawa wali bwasanze kwatwala kati fe abakantu tuli ba Lubyanza ninga ate fe abakantu tuli ba Lubyanza kati boba tunoonya funa engeri gyogenda bagwemo kakati omuyimbi gwe tugamba nti abayimbi buli muntu atandika butandisi kuyimba omusajja Lukaga yayimba n'agamba nti okuyimba tekuli mu interview kuyimba gyekutwali mu interview asanga yajja kati abantu bwe batyo bobere nga bali organized nga bana ne office nga ntegeteke bulungi kubanga genda kayo kwalu Edikenzo na office ntegeteke bulungi nabo abayambi be basekretary bani buli umai na office ntegeteke bulungi baba nga baba sokubera organized bwe batyo atolofa ababugumizibwako betuloza nti no abantu baloza nti kole emintu ebiri professional bwetuba nga tetuna office nti yino banange tusangibwa wano tukanyize emirimu gyaffe olwo abantu baba natutwala batya bayinza kuba office bagenda gigulawo ni awantu abakantu babeera omanyiwo simanyiwo muwasanga wakolera mukati tomanyiwo mukati buli muwasanga wakolera ne waliwo wamanyiddwa nti batera okubeera wali batera okubeera wali batera okubeera kati kyetukola nze genda mbanoonya era ebuuzo ojja kubabuuza nti banange office webaweeri bwe bateriiwo tugigulewo egulibwewo ngani abagamba bagigulewo nze bateriiwo bagamba ngani munakantu gozanya n'abavuka b'ennaku zino abavuka b'ennaku zino babagamba nze ngenda bagamba nti bannange bw'oba ogamba tebalina office kubanga ngenda banoonya wiiki eno bwe ba tebaliwo office eggulwewo era nja kubulira nti office eri wali sebo ogende weewandise mu Sako anti kakati bitandika anti Sako ejja kwewandiisa Sako ebeemu ebintu bingi tukwatagana ate tujja kuva ku Sako ate tugende ku birala bagambe nti bonna ba blogger bewandiise ati n'ekirala era okwewandiisa omuntu asobola okwewandiisa naye weewandiisa ofuneyo ki kubanga era bw'ogenda lukuwulira era n'abayimbi bennyini
nga babaga Eddie Kenzo sente zaffe kati sente zaffe tezileketa omulaba liripazo wano nga sente zaffe tetulina sente zetufuna sente zifuluma zijja basa bobe kubako be kubinfuufu kyeŋŋamba gendayo ofuuke memba kuba bwotoli njifuukire wamwe kati we musanze lindako bwoba toli memba wa sako era togenda bibuuza ebibuuzo kuba toli memba ate ofuuka memba nina okuba nga omuntu nawe musanze nkugambye nja kubuuliza office we ziri nze nkutegeeza nja kukubira essimu nti office ziri wano office ziri wano era bwe dagamba nti ziri wano era tulumbe oyina ku simu ya Ntambi ate Ntambi akwata amasimu leka tumukubire nawe leta essimu tumukubire wano leka tumukubire nze Ntambi namukubira essimu ne muvaako nze jimpe mukubire wano simanyi Ntambi siye secretary simanyi simanyi sina secretary simanyi president simanyi ani imayanja ate simanyi noyinza okuba nagijjamu kubanga mweri esimu ya Frank Ntambi kakati Frank Ntambi mukubire okontrol andi ze namuke tajja kukwata amukubire ogusemba ane songa lwaki takwata okay kati nze ntekeke yange mba mukubira kwa ensonga zino mayanja tulina ozitereza tuli bakantu ekitabudde Uganda bantu kudduka bizibu bya Uganda ebizibu bino tulina bikola ki okubisolovinga kati kandabe wano kamukubire kubanga kati nze ngende nga nnoonya omuntu owange akati nikoze tutya omuntu enakuba nga biri streamlined bulungi tuofiisi yaffe eri wano y'abakantu bannanga abaagala okugira ki mujje wano ng'omukulu oli bwalina woofiisi ye ku Jacaranda mukulu Ntambi kamukone kwano nze mpulira bulize namba sabe kubanga yizo okuba nga wamukubira ali busy Frank Ntambi namba ye abasajja sebo bakola mu sebo tebakwata kwata masimu 0701 87 09 59 yoyo kandabe oba nesimu yange ereeta ekintu nakyawumuddemu teriiwo oba nkubire kasuku kubira kasuku kankubire kasuku tujakufunako omugwe tufuna kasuku nabude bona batali mu studio enendo abamaliriza kankubire kasuku kankubire kasuku kankubire kasuku kasuku wali bile kasuku wali tukimale omulundi gumu bile kasuku then tukimale omulundi gumu oba kyali mu studio vamusatu avamunya naye nga ebintu birina okubeera mu layini entuufu gwe tewali buzibu nga office tutambulira mu nsawo katufune information entuufu tufune information entuufu tulabe ekigenda mu maaso kyali mu studio kankutukubira egondi Shalom ekintu tuyina okikola kibeere mu layini entuufu tulina okukikuba ng'abantu sebo twewandiise kubire Shalom tulabe obasawo nasajja nabo akantu bakakeera so ntuleka nabo baleka akantu bakakeera subire nga tebali mu kantu naye nga tulaba tuli ku Embazzi mu UG Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Mwami Tegusuulwa oyina simu ya Zubeda simu ya Zubeda nalinga nene simu ye naye nga bawo yagikwata oba takyagikwata ennaku zino nga bawo yagikwata katulabe Mayanja tebakutte
tulabe tomanya bayinza okuddamu yantalo bayinza okuddamu ne bakola ki enamayanja eriki 0 yino 0702 aha 93 5 esembayo yeeyo esembayo eriki kale tugezeeko naasembayo balindoza nabo banaakubira kubanga ensonga zino tulina zimala zitegereke bulungi ensonga zeezo n'abadiaspora bagamba halo sebo nkulamusiza mbadde nsaba kwogera ne mukyala Zubeida nze Innocent tegusuulwa halo mukyala Zubeida nkulamusiza nyabo nti nkulamusiza nyabo halo nyabo nyabo nkulamusiza banange nsonyiwa okukeera ennyo ku makya kuno naye mbadde wano ne mwami Mayanja owa Emboozi mu UG gu blogger yalina YouTube channel yes nga tuba tusaba kutuyambako omuntu okwewandiisa mu sako ya babloga association akola atya balina requirements ze bateekayo general secretary ndowooza lako ennamba ya general secretary yenyabo naye tebanaba kugula office oba ki tebanaba general secretary ye mwami Ntambi okay Duke Mwesigwa njina enamba yenyabo kale neyanza nnyo nyabo neyanza ndowooza ensonga ziwulidde kati tukubire Mwesigwa tumukubire Mwesigwa naye nga twetaaga woofiisi Mwesigwa nkubire Mwesigwa ensonga y'akantu toseka katukubire Mwesigwa asabye esimu kyali kweri halo muganda ng'ogamba otya sebo gyebaleko kaakati tuli mu kushuutinga wano buli kyoyogera kyonna manya nti kikwatibwa mbadde mbuuza gwe secretary wa session bloggers association mbadde mbuuza okwewandiisa twewandiisa tutya ab'akantu twewandiisa tutya ab'akantu yesebo twali twafulumya guidance ku social media yesebo ezigayidinga abantu gye bewandiisaamu yesebo content creators buli kimu yesebo naye nga briefly kale size mwogezi wa sako naye nga bw'oligwe nti tegusula nsobola okwogera briefly yesebo twatwagala nnyo omuntu nga naye Mwesigwa oli kumpewo oyogera okimanyi nti oli kumpewo esebo okay go ahead mbadde nkugamba nti yesebo first of all omuntu alina okuba nga content creator yesebo content creator alina okuba nga publisher tiktoker youtuber esubira muntu atali madinga maguli kale kya bya bulimi ate kubeera mu kino kibiina namba to alina okuba nga ali Uganda yesebo n'aba nga alina national ID valid one sobola okugjako nini namba eno tugyetaaga nnyo namba 3 omuntu aba alina okukola registration naffe eba ya mitwalo 5 alina okuba ne valid email address ne namba y'essimu nga kweri ebisinga okuba ng'eri ku ne physical address w'abeera tusobola okumanya omuntu wa operating era wawakolera naye kyenkizi ne twandagadde nti omuntu ono abeere nga content gwakola abadde amufunamu ku sente sikola bukozi
kunyumirwa Yes. tugamba nti wabanga ali content creator tikakola akifunamu Yes. commercial wise oha tuyamba kugamba nti omuntu ono ddala aba ayagala okufuna ku zino sente z'okwewola ddala kyakola kikola kukifunamu era asobola okuzza Yes, sente yes. za sako zibeera za borrowing and paying back. Yes. Yeah. Kakati bwe mba mbifunye ebyo byonna mbireeta wa? Tulina office of the Najjeera mulabira ewali studio za Kasuku Live ewali sako yaffe oyisangibwa wennyini Najjeera. Number 2. Najjeera mulabira road. Okay. Abasobola okuwa access nga sometimes abo ku steve badde banfuna tubeera nga tubiri mobile osobola okubiitinga tetukola ku registration. Okay. Tulina abantu bangi aba subscribers abali prominent ku media industry muno. Yes. Na bona bali part of our sako. Yes. Ate era ng'era sako yaffe fully registered era certificate of Ministry of Trade. Ina ne operational bank account. So tuli legit. Okay. Esimu ekibi. Sebo tweyanza nnyo tweyanze. Kale. Nja kunyonyako. Kale se webali nnyo webadde. Oh. Kale ensonga zezo. Kati ensonga zezo. Office otegerekese weeri. Weeri awo. Kakati ekyetaagisa kwe kubeera ng'abantu abatamanyi bamanyisibwa yes office eri wano okubeera nga kitegereka bulungi. Anti office akulagidde weeri Najjeera n'oluguudo awo lwogedde office otegedde weeri ebyetaago bitegedde ebyetaagisa ebyetaago bitegedde bulungi kakati bwekeera bukeezi ku makya zambalire ku mugongo okeera ku makya ennanga mu togirina toli muna Uganda sebo ndi muna Uganda content tomufunamu tukwatagana si bye byokka obitwale obitwaleyo kigenda mu maaso kakati parliament madam speaker omukyala Anita Among yavuddeyo nakangula ku ddoboozi n'agamba nti lwaki Dr. Kizza Besigye tebamuta kubanga kakati omwami oyo aludde nga ali mu kkomera yeetaaga okufuna justice n'okumanya nti ayinza okuba nga n'ebyokunnyonnyola naye ateekeddwa okufuna eddembe lye constitution nga bwegamba okubeera nga aweebwa oba bail oba nga yisibwa mu gyateekeddwa okuyisibwamu biri mu Lungereza lwe lufuutifuuti. Legal basis are you using to keep him there? We are not saying that Dr. Besigye is clean. He could be having a case to answer. But he should be taken to the proper court for him to be able to answer. The release of Colonel Kizza Besigye will be ordered by the court, the appropriate court, when he is taken before that court. Honorable Mao, when you look at Article 23 of the Constitution, protection of personal liberty, no person shall be deprived of personal liberty except in any of the following cases: in execution of the sentence or order of the court. Now here, the court ordered that Dr. Besigye should be what? Released. Now you're depriving him his liberty. Kale, n'abala bayogedde abaka ba parliament nga bonna bali against mwami Mao. Kakati ekibuuzo ekikulu ennyo kyefenafena kituna okusooka okwebuuza ani asiba Besigye kubanga bw'ojja ng'otuna ebigambo CDF byazaayogera President Museveni byazaayogera nze ndowooza Mao abafuuse ekiiso kya mbuzi kye bagamba nti ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi kati ekizu kiri kimu mu politics wa Uganda kubanga speaker yavuddeyo n'ayogera kati speaker simanyi bane ekituufu takimanyi no speaker article 23 gyayogedde eddembe ly'obuntu freedom to personal liberty now agambye nti etteeka ligamba ebintu bibiri omuntu okugibwako eddembe lye ekisooka kooti ng'egambye likugibweko ate kooti yo egamba limuweebwe
kati ekirala ng'omuntu asibiddwa ne kooti yagamba dda Dr. Kizza Besigye bamutte akola ku nsonga z'amateeka mu Uganda mu Honorable Norbert Mao n'agamba nti abagenda omutta yeyo kooti mwana aba atwaliddwa kati wano tuli mu byabufuzi omanyi munnabyabufuzi okusinziira ku timing ayogera okusinziira ku mbeera eriwo kubanga kano Kizza Besigye asibiddwa nnyo mirundi mingi n'emisango gyonna gyasibiddwa emirundi egisinga sijjukireyo gwe bali bamusingisizza gyonna amaliza agiwangudde sipiika agambye nti tagamba nti Kano Besigye yazza omusango bateyaguzza n'agamba ekyo kiri eri mateeka naye mateeka gagamba gonna nti ebisanyizo byonna nebbanga lyamazeeyo ateebwe awoze ng'ava waka ndoza bye bigambo bya sipiika era sipiika nzikanye naye ebigambo byayogedde nzikanye naye nti omuntu amateeka gaba gagamba nti aweebwe bail emuweebwe jjukira tubadde ne debate ennene nga President Museveni yagamba abantu balina kuweebwa bail naddala bali ku misango emikakali ekintu ekyo kyabumbujja nnyo ddala nene kimaliriza nga opinion ya president okukitereeza obulungi alina genda ne bakyusa amateeka kubanga mu Uganda tulina kibayita presumption of innocence bulwozi omusango otwalibwa nti oteeberezebwa guba tegukusinze naye oba oteeberezebwa kitegeeza nti amateeka bwe gayitibwamu n'obujuzi ne buleetebwa na biki byonna gusa okujja nga gukusinze oba ne wejjeerera kati paka nga gukusinze ng'ekkooti egukusingisizza lwobeera omuzi w'omusango mu sinaaliyo eno kiri nti Kano Besigye akyali suspect ateeberezebwa okuba nti yazza emisango kati presumption ya innocence eyo yemu kuzireetera omuntu okuweebwa bail kubanga ojja kumera mukomera sisuubira nnyo nti eriyo treatment ey'enjawulo k'oyo yasalibwa n'ali ku remand gwe batanasalirwa oba tutegeera kana mu prison mukomera esooka okubeera abantu ba mirundi ebiri oyo gwe baasalira edda nga ye mbutuufu alinda nnaku ze ziggweko myaka gye giggweko nga omusango gwamusinga ne bamuwa ekibonerezo ogenda kusibwa emyaka 12 era kati oyo alimu okusaavinga kibonerezo convict bamuconvicting then eri ali ku remand tebamusaliranga naye ava eri bwawoza bwajja bwawoza asobola okulumulayo emyaka 15 mukuwoza naye ng'omusango tegumusalirwanga kati omusango ogwo bateera abalamuzi okitunuulira nti bw'aba amaze nga yejjeeredde aguwangudde batera okutoolako ebbanga eryo lyamazeeyo tukusibye emyaka 12 naye tujjeko gino emyaka 3 gy'omaze nga owuzza omusango guno ze bayita mitigating factors ne ba mitigating factors ne bagamba nti kale yagaba ogambye tukusibye emyaka 12 naye omazeeyo wano emyaka 4 ne kati ogenda kusibibwa 8 naye kati ekyebuuzibwa watya nga ate omusango oguwangudde ng'oguwangudde emyaka 4 gino anagivunaanyizibwako era tukola tutya kati olw'okuba obadde oteeberezebwa okyali suspect yensonga lwaki bagamba nti edda tumute awozenga ng'akola ki ava waka tulyoke tumulijje ng'omusango gukoze eki kyova olaba nti bassaawo n'obuwaayiro nti bamutadde kakalu ka bukadde bwe butyo bw'obuliwo bwe butaliiwo pasipooti bagimugjeeko tokola kino tokola kino wati bagambe nti ate ekyo kijja ng'oteeberezebwa okudduka kusinzira nekya y'omusango nti omusajja ono bwe tumulekera pasipooti aba agenda kubomba oba bwe kitabwe bwe kityo wakira depositinga ekyapa ky'ettaka kiteeke wano bw'obula tukitwala tufune abantu abeekizo bakweyimirire bwe bw'olibula bebalugwamu n'ekyapa kyo nga kirugenda oba ne basurities bano abalala nti nabo bateekewo ssente ezitali za buliwo kuba emirundi egisinga onaze okweyimirira bw'ogamba nti ssente za buliwo obanga alemesa justice kubanga kati nsobola okujja okweyimirira omuntu naye nga sizirinaawo kyova bagamba nti wadde naye bw'alibula obukadde buno 10 ogenda butuwa yembeera ne kati mu mateeka Kano Kizza Besigye tewali nsonga yonna lwaki taweebwa bail kuba amateeka bagatunuddemu gonna kati ate Mao
akulira amateeka yagamba mbwagenda kuteebwa kooti eyo mwali eri muta ng'ate amanyidde ddala nine ekira kyembuuza lwaki paliamenti efuddeyo nnyo mu kaseera kano kuba bibuze bibeerawo omusajja ebbanga lyendi amaze mu kkomera lwaki kuno efunvubidde bafunvubidde nnyo ndabikanga nti tuli mu mbeera yakalulu aka palamenti akakuba sipiika kabindabinda n'obukulembeze obulala kakitegeeza endaba y'ebintu singa bwe bakalaba bwe bati ng'akalu tekanabeera wakasipiika singa palamenti bwebiraba throughout wadde akalu kuba sipiika kawedde yalibadde palamenti ennungi tumalirize program kubanga mu kulaba okwange abadde mawu against palamenti yonna nga buli omu alaba sense buli omu alaba sanite nti Besigye ateebwe mawu yesimbye kwa Antamongo yes Antamongo agamba gwe mawu lwaki omusajja temumuta naye nga Antamongo ali ku saidi ntuufu naye ate mawu naye ali ku mulimu ebintu ngo birengerera wala ate ono naye anoonya kalulu ate ono naye akuuma mulimu mwana tuwe palamenti n'enyuma singa ebeera bwetyo singa ebeera bwetyo palamenti nti baddewe ekitabo de Uganda kiri kimwami Mayanja ffenna kuba nti tetukkaanya ku kibiina kirungi ate nga kyangu nnyo ffenna ne tukkaanya nti kino kibi kino kirungi palamenti yaffe yalibadde ekulya ddala omulimu kubanga olwaleero Besigye n'enkya ajja kuba ggwe bajja kubanza bajja kuba omuntu omulayi mu bino byonna bye twogera amateeka gakole amateeka gagamba ki olw'ensonga lwaki amateeka gajja kubanga omuntu nga yanyiiga omuntu nga yasanyuka kati bw'omusanga omuntu saa yonna bamukwonoonako manyi nti olina gya akunnyonoonako oba naawe ne bakunnyonoonako n'otuuka omusajja ng'ali biased nga waliwo yabatabudde n'olukyo omuntu aba muntu ayinza okuba akwagala leero enkya takwagala leero akwagala enkya takwagala kuli akwagala bwe bityensi bweti bwebeera kati yensonga lwaki amateeka gabeere waggulu wa emotions oba nti ekituufu kye kinaasalibwangawo tweyansiza katukome wano agange nze Geoffrey Mayanja naye njagala kujjukizaako essomero baliyita St Mary's Kambe Kakiri liri Kakiri awo kale twalayo omwana bamusomese bajja kumusomesa bulungi balina emmotoka ezitambuza abaana babalisa bulungi ebisulo bwebiri ate nga somero gazi bulungi lya mulembe lisobozesa omwana environment yalyo esobozesa omwana okusoma obulungi ate n'ayita abasomesa batendeke abadirectors kyebakola bakimanyi kubanga gwe mulimu gwe bayitibwa okukolebwa so n'olwekyo bw'olowooza okusomesa omwana musomeseze mu St Mary's Junior School Kambe Kakiri ate nga n'ekyenjawulo nti omwaka oguwedde gwa 2025 bakola bulungi nnyo abaana bayita ddala mu ddala erya waggulu so n'olw'ensonga eryo essomero luteekeddwa okubeera nga otwalamu omwana lirowoozeeko baliyita St Mary's Junior School Kambe Kakiri sebo director Mubiru nkubuuzizzaako kasate ebintu bitambula bulungi nnyo kyokka ng'ate tulindirira Kambe Resort essaawa yonna bannaffe ab'ekakiri awo mu Kakiri Wakiso n'ebitundu n'ebiriraanyeewo tulindirira mu Desemba bagita Kambe Resort ejja kuba eggulwawo ejja kuba n'ebisulo ebirungi wootula mu muddo omulungi ogw'omulembe kwegamba kifo kigenda kubeera kya mulembe nnyo ate nga buli kimu kyonna kyonna ky'onaaba osubira ebyenjawulo by'otasubira mu Wakiso ojja kubisanga ku Kambe Resort kale embeera bwetyo bweri Geoffrey Mayanja yenze nkwagaliza akaseera kalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwenna abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru
osobola okubeera nti nokozesa kano bw'obeera ng'oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera ng'akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abalina pressure abalina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.